ne press conference eya Shiba eya concert ye eya Gonde eyoku Serena. Shiba oyo gwolaba yagenda n'avaawo ko n'agenda mu kuzaala. Bw'agenda n'avaawo ko kampu yeri eya Jeff Chiwa netegeera nti kata tutehiti ku hiti ne baagala okukwata Spice bamuteeke mu lutalo nani ne Ava Peace. Spice ne manager Roger mu magezi ag'ekitalo ne bamu ignoringa ne bagamba fere tusobola kutanyimba za fere tusobola genda mu competition ni Ava Peace leka tulinde mukulu munafa akoleki akomewo ne bakikola. Ava Peace nakuba endongo Ava Peace akubye endongo abadde ne good songs manyi waliwo enjawulo ya hit ne good songs okitegedde n'aba n'ennyimba nga nnungi Ava Peace. Kakati Ava Peace bwako gundi Shiba wakomawo ne balowooza bano nti tukoze tutya kuba ekituufu kiri nti competition mu bayimbi abakyala Shiba Spice era oba olaba bonna era booking kumpi zitambuliraawo. Woyagala Spice neeraga Shiba waali, woyagala Shiba neeraga Spice waali, tewali agezaako kubanga atunulira bayimbi balala. Shiba bwakomawo n'atandika okututizinga nga bwagenda okutennyimba ze. Kampu ya Jeff Chiwa negenda ekwatayo. Obani yakwatayo ne babbe nyimba zaffe ne bakola nyimba zaffe ne bakola kiki. Embozi negenda awo. Ba architect bendonge bekiboze ekyo balemerwa ekintu kimu lutalo kulukola as Shiba versus ani Shiba versus Ava Peace kyabalema mu just katini ne baba kukikwasaganya kuba lutalo lwava ku Shiba ne luda ku Alani Chiwa Jeff Chiwa versus Frank Antambi ne luluzinga mwawo. Era Shiba we yabadde mu press conference noza ngatayagala kuwamu Ava Peace agamba wakiri mpamu Spice gamba zisobola kuwala na Spice kwa nenkola bwenti kati Spice naye alina okumuddamu olabe nga Ava Peace adidde ddala mukasasiro wa music w'abakyala eri. But of course Shiba yakomawo oluyimba aluyina Sambode lukuba ne brand agiina ekigambo Shiba erinnya ddene teyeetaaga luyimba. Omwekolobodde kooti okufunamu Ava Peace ne Jeff Chiwa ne tiimu yonna amaanyi gateekeddwa okubanga g'amaanyi okumusosonkoleza mu buli angu. Waakiri najja n'alumba Ava Peace abantu bajja gamba naye Shiba omwana olumba waaki oyina okuba ng'oteekamu bingi kuba kati nze nkubulira Spice tomukwatako ogenda omukwatako nga yakakola charity bweti bagamba naye akakazi ke mulumba era bakakayamba Sara Shoti. Spice ayina emikwano gy'aba decision maker mu ndongo eno. Ava Peace anakisobola byonna tubyebulizaawo. Yagikola press conference, very good press conference. Shiba Samali Kalonji wabula kisita kyayagala ku press conference tezikyali press conference oli akola n'ayita bafaani be era kakati era ogenda okulanga abamawulire abaddala tewali agendayo because it is not a press conference. Oli ayita bafaani fans be bajjemu awo bajjemu buzaawo still musajja wange kwizomanizo enda genda ensambya mulabeko bambi efunyemuko ku butakkanya ne mukyala we Sandra Teta ero lwaleero manager musajja we Kyagayagayo agenzeyo n'agendayo Kyaga nkujjukiza yafunamuko ku buzibu ne Shiba ne gundi nani ne Wizo era nga buva ku mukazi. Ekituufu kiri nti okusinziira ku Wizo abamumanyi baba muli okumpi abantu basinga okugamba abamwagala mu bulamu bw'ensi eno mukyala we ne muganda we Chameleon muzaako maama we. Mukyala we Chameleon ne maama we akugamba mu life challenges zonna ze yafuna aba bantu bamubeererawo era bamujjukirako ko Wizo yakuba mukyala we. Wizo yali agenda ndoza ne Chameleon era London ne ebibina by'abakyala ne biteekawo embeera Wizo ne basazaamu visa ye. Mukazi we n'amala najja n'agamba nze bba wange teyankubye nagudde bugwi mu batemu. Abali okumpi bagamba Wizo alina omukazi ow'enno ayinamuko kasente era omukazi oyo Sandra amwekengera nnyo. Ti musajja wange Wizo Manizo
aba aliku awo we yali ku bala ewa Shami ni wabera wabo olugambo nga obamanyi Saima inzo kwa mu bibye ne bakubira mukyala nti Saima uno tumulabye ko wano ne wano olumunga tayina na kyakola ne wizo ebali wizo musajja wange yali mu massage Sandro anajja na acyankalanya buli kimu izo namugamba naye kiki fact Sandro bamanya akatukodyo k'abakazi Sandro ateta yajja n'abaana okuva ewaka nti otulese n'ewaka abaana bwekiti yajja n'abaana mu Benzi bangamba Juliet Zawede yajigula bamujjukira wizo yali era egundi America nga ali mu kujjanja Chameleone wabali mu America n'akaaba n'acyankalanya take me back home mukazi wange ali ewa misinga tayina wadde kamotoka wiza akomawe Benzi n'agimugulira UBH kati so mama Juliet Zawede wizo n'atandika ogamba naye kakati kiti oleta n'abaana bano bayinza okuba sina bange mulabe olimba n'abantu nti wali Miss Rwanda kwekyo ekibuto kyo tewali ekibuto kye kyali kigenda okusawu omukazi omuvumu otye olubuto bayire wizo wetaaga okuwalisi okutegeezebwa gw'omu ku bayimbi abasinga abakazi abalungi. You have a very very beautiful wife. Gw'omuvumu otye ekibuto kyali kisse wizo aga Katonda mugulu ekibuto kyabadde kisse wizo kazi wa wizo nga bakwata batwala ko police wizo baddusa mu ddwaliro omwenge gwamugwereddeko ku mukwaya baddusa mu ddwaliro bamugamba bakola buli kimu wizo addako engulu abuuza mukyala wange ali wanti ali ku police mama we nga yamugamba mama we tagaana kwogera nti omukyala mama Prosper yanje anyiza wizo agamba muleta mukazi wange wano musiba waki emate mwagala ngenda kuvaano ku migo gyammwe. Chameleone was in Dubai. Chameleone was forced to call authorities. Chameleone yakubidde authorities oyo mukazi mumute era walabye luko owesigire nga gamba nti kakati complain ati katukyebuuza tukole bweti mumute mwana abantu yagambye mukazi wange mumute tukaya mutomedi nena ngene wabanzi era nkugamba musiba waki twabadde mu bya ate sigwe mulundi ogusoose lunaku lumu Sandra Teto oyo yafuna muko obuzibu ne wizo wafuna mu obuzibu ne wizo kyaga naava eri n'obusungu obwetumbizi n'akuba mu Sandra Teta ono kwe tuli abulandi okuba yaki manyinga ono taso omuntu wizo lwadde wakenkero lwakera yagenda kuwabira ate kyaga nti yakubye mukazi we ndowe wakana amugoba choka kyaga yaga eno bulandi kwe tulia omukwato otya matayi mu bantu omukubo otya era okyaga kugamba nze wizo ne Teta wizo muganda wange ne atenga n'ebimu byogerwa ye kyaga ayina timu gyayagaliza wizo ayina omukazi we Norway gwayagaliza wizo bwenvaano ngenda nsambya kulaa ku musajja wange wizo manizo ekituufu kiri nti mu kye tuteekeddwa okuba nga tukola gundi wizo ne mukyala we bayitiriza okubeera mu fracas oyo kwekubakola kikola kibuli kimu. Maama wa wizo Dr. Jose Chameleone family ya Sandra Teta twetaaga okutuula wansi because olaba luli ekyakubya gundi Sandra n'awulubala wizo omulabye ekimutuuseeko tulinda kutayipinga RIP tulinda kutayipinga RIP wizo ne mukyala we betaaga buyambi sawa 10 mwenda ogwa kawungezi mu bbaala abantu abalina abaana abadde bakolayo kyemisana bwe batyo. Wizo is my good friend mukyala we ate bino byonna obusirwa abakyala babikola abakyala n'abaami babikola naabwe esobola okukozesa omukyala n'akola ekintu nga kikata kwona n'olumu na bulandiyo taata w'abaana yaleeta ssente oba musanze mu nsobi emu oba omufundiza Wizo ne Sandra mugenda kaabye eggwanga Uganda lino olunaku olumu wabula kusaawa eno kyetwetaaga Jeno Salimu Salo tekeddwa okuwa Wizo ku buyambi gye kigwera kati abo ba Abitex ba buloka batandise okusindikira Jeno twetaaga okuyamba Wizo
Juliet zawedde wetu agokutwala Wizo Sandra Teta ne Kamilioni ebweru bajjanjabwe ne Uganda Wizo Manizo na yakatuka engulu bwati mugobewo jebbi kuba Wizo buli watu kagamba wali wakankolokota manchi abasaba mudwalire ensambya abasaba muganda wange Kanairo